amanyi gaffe tugagatta yabaka majjanoonya kyayogera nga takikola ki nga takiraba ne kakati kyolina wobeera ng'obadde onoonya kalulu ka NUP ogamba oli wa NUP ne bakuma kaadi n'ogira ku kando ate n'ogamba nti nze oba n'ogira kataasa nti oze kutaasa naye nga byotaasa tobitegeera ekyokubiri n'ogira ku kando oba kusaawa enfu seze okozesa obwo busimbosimbo ojja kwekanganga tolina wonoonya kalulu mu bantu ate nti nze ndi wa NUP naye ndi wa saawa enfu oba ndi wa kando oba tolina ogenda kunyonyola abantu kitegeeza ogenda kubeera controversial ogenda kwebuzaabuza obuzebuze n'abantu abamu abadde bakugoberera abadde bakuyaamu kakati nga nze Kansala Bone newoba maama wange newoba taata wange newoba muganda wange ngoze mu kaadi ne batagikuwa kitegeeza nze ngenda kugoberera ki kibiina kye kigambi era nkubiriza bannayuganda mwenna abali eyo ekibiina kyaffe gwe kisalawo nsaba ku luno bannange tubeere active tetunoonya migaati omulungi atulaba eyo tukwanirizaako enkya y'olunaku olwaleero natera tuguse ne programu yaffe eŋŋanzi nga tukwasalinza ku nsonga ez'enjawulo zikwata ku kiboga Uganda naddala mu by'obufuzi ebintu bingi bye tubeera nga twogerako naddala ebiba bikutta akati ggwe omulabi waffe byewali agadde okuba ng'onyumirwa nate ku mulundi guno nina muna National Unity Platform gwe nkuleetedde olunaku olwaleero tubeeko ensonga ze tuttaanya oba oliawo ku bintu ebingi ebigenda mu maaso mu National Unity Platform mu kiboga oba oliawo ne mu Uganda okutwaliza wamu ensonga nnyingi ze tugenda okuba nga twogerako atugenda kuba atuddamu ebibuuzo ebingi ennyo bye weebuuza ggwe munnanno oba naawe atali munnanno naye nga wali agadde okubitegeera so mu kaseera kano ngenda kusaba omukulu atweyanjulire mu ngeri y'enjawulo. Neyanza muganda wange erinnya n'eddoboozi ze Ssekawombe Bone Kansala akiikirira abantu b'Ekirulumba Town Council ate nga nze chairperson wa National Unity Platform Ekirulumba mu Lukoogo ate nga ndi foot soldier yennyini ajjudde. So oli munna NUP omugundivu oba oliawo asandi agadde nnyo bagamba sanga nnyo kunywa kulwa mu supu angenva oba oliawo ziwola mu kaseera kano njala kutandika n'ekibuuzo kino bwana Bone wetaba mu kusunsulwamu kw'abakansala n'abaka okuwedde mu National Unity Platform byatambula bitya era byagenda bitya? Neyanza ssebo activity ezo ng'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform kuba twali ba people power ffenna tukimanyi bulungi naye nga people power kyekisinde kyali kitugatta nga bannankyukakyuka abayanira enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe naye ne tufuna ekiraasi oba ennyumba gye tuyita National Unity Platform gye tusobola oyitamu ate okugenda okuvuganya mu kalulu ngaffe abali aba people power okwegatta mu kalulu kano akawonna naye wakati mweyo embeera tuba tulina okubeera okulayinga strategy okulaba butya bakandidate bwe tunaafuna bakandidate abalungi abanaatuleetera enkyukakyuka ate nga batuyambako okulaba nga tutambula ne tufuna enkola gye tuyita vetting eyo kubanga twandibadde tusobola okukozesa enkola y'okulonda nga aba NRM bakola kebayita akamyufu simanyi lwaki bakayita kayero mukama wange kebayita akamyufu bakayita kamyufu ate nga naffe tuli bakamyufu ne tusobola tukozesa enkola ya vetting kubanga government tesobola tukkiriza kulonda ekimanyi tugisinga amaanyi kakati era banga bye tujja okulabisa bo bategeke bali akaabwe ate naffe tutegeke balaba abaffe nga bandi nnyo ne tukola enkola eyo naye enkola eyo mukama wange saba okutegeeza yatambula bulungi nnyo kusaidi yange era n'abantu abalala bonna basiimu eyo gye tuli abagala enkyukakyuka bonna basanyufu. Enkola yatambula bulungi so nga ate mu ngeri y'emu bangi bazze beemulugunya olw'obutaweebwa kaadi nga bagamba nti enkola eno yali teraga kimala yali tejjayo ebinnyini ebisaanidde okuggibwayo. Tulabye abantu bangi abatiisatiisiza n'okukoma okuba namunigina si mu kiboga wokka wala mu Uganda okutwaliza wamu nga bagamba nti enkola teyali nnambulukufu bulungi. Mukama wange abantu abo abagamba okuddayo independent nga baani kubanga nze gye mpangaalira obulabe bwange bwonna bwe ndaba okuddayo independence nga bwe bulabe obusinga kakati nga akalulu kano kennyini ke tubaddemu akaggwa aka 2021 era twakosa enkola y'emu era abakulembeze ne tubafuna bulungi nga tewali kwemulugunya kwonna simanyi kubanga nze
enkola eyo ngivumirira ey'okudda independent. Ekyokubiri obanga atali ku mulamwa gwa nkyukakyuka kubanga ongamba nti bakumye kaadi ate nodda independent kitegeeza omulamwa gw'enkyukakyuka kubanga kiri kye nasoose nkugamba nti wakati mu embeera gye tulimu twalina okukolawo ekibiina kyaffe ekituleetera obuwanguzi nga ffenna. Ate kyemmanyi obanga wavuganya kaadi n'ovuganya nange n'enkuwangula wempangula tuba tuwangudde nga ba National Unity Platform. So sinze muntu sekinoomu era we ngenda okukola mu bimu byensoosowaza kyekibiina kyange kyaki ekya National Unity Platform. Ate mainly ensonga etulondesa si kwagala bufu buno nedda mukama wange wabula okuleeringa strategy na kubeera komanda mu kitundu mwoli mu mbeera gye tugendamu ey'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga. N'olwekyo nze njagala mmanye abantu abo kubanga nze abantu bembadde ndowooza okujja independent sinafuna information ennungi naye bwe baba bazze ate tekiba kirungi olwo baba nga abaabulidde ekibiina kubanga olwo baba ajemedde amateeka gaki ekibiina so nga tukyabeetaaga okugatta ettafaali ku struggle. Omuntu bw'ajja kuba namunigina asigala munnakibiina oba olwo ye n'ekibiina baba baawudde. Anti kakati pulezidenti waffe yatugambye era ndowooza ababaddeko ku press conference esembyeyo nti tetuyina simbo ndala yonna oba tetuyina kyefaanaanyiriza manvuuli oba tetuyina buli ng'agamba nze ndi wa independent naye ndi wa Nuupu tekiriiyo oba ndi mu ssaawa oba ndi wa Kando mu Nuupu tekisoboka kubanga tuyina simbo emu manvuuli tetusobola kwetemamu babiri tetuyina kyefaanaanyirizanga era bakandideti baffe tumanyi baaki Nuupu. Kati n'olwekyo enkola y'ekibiina endala woba ovudde woba oze nga weetaba mu kusunsula mu vetting yaffe ya National Unity Platform nodda independent amateeka g'ekibiina gagamba olina kuzza bujja ba membership mu bufunze obanga asoose ova mu kibiina naye okudda wabaawo era n'omutemu osobola okudda naye ng'osoose kuzza bujja buki bwa memba bwo. Tetusobola kugoba abantu kubanga eno kozi gye tulimu yeetaaga abantu betwetaaga otuba tugenze mu protest vote ate betusingira ddala okwetaaga kakati protest vote tujja gikola nga twetemyemu. N'olwekyo abantu abo baagala ebibiina kubanga olwaleero luno oyinza okuba nga odda independent tugeze oli meeyo oba oli kansala naye ng'akalulu ka president ke kasooka watya akalulu kagira nga byabakama akalangiridde nga Kyagulanyi afuga. Kati gw'ononyonnyola otya abantu oba ononyonnyola otya nga bano boolaba abantu abali erw'amatanga babanja baazirwanako ononyonnyola otya abantu nti nze bannange nali independent naye nga ndi wa Nuupu nga Kyagulanyi akutte. So ebifo tubiina bingi olaba olwaleero abali mu gavumenti eno waliwo kakati kanku example ya Mwanyinaze Nakitende baamaze akalulu kaabwe nga bamuwangudde oba ebyabwe nga wali obimanyi naye baamaze ne bamuwa obwaladisi kati kitegeeza mubamukutte just tukwate kiseera buseera tukirinde naffe tukwate wetuba tukutte ebifo bingi gwalekedde omuntu jjojja okubeera ng'ofuna woba muyivu osobola n'obeera minisita. N'olwekyo nze nsaba abantu kaadi embeera ya kaadi eyo bagikwate bulungi bagikwate kisajja kikulu. Owekitiibwa kankuweko incidence emu nze mbadde mu kalulu era mbadde neetaba mu kalulu mu kuveetingibwa era mbadde kansala mulungi abantu era basobola okumpeerako obujulizi naye enkola yemu gye twakozesa nasooka nenjija kuwa kansala bw'ekirulumba nga nkomyewo naye we nalabanga muganda wange Kibirango Musa chairperson district chairperson kati aliko yali ali ku bwa district council bwa Kiboga Town Council nga mu nkola entuufu tulinde oyo abaali mu kifo n'aseeseetuka kubanga tugamba twagala demokrasiya ate lwaki oba olumba munnaali mu kifo ng'ate tulina ebifo bingi ebitannaba kujjuzibwa nga tulinda kati we namulinda okugira n'avaawo n'agenda ku district chairperson nange nasika mangu ne ngenda mu maaso ku bwa district council nenva ku parish naye muganda wange yagenda nenjija nenteekayo empapula naye we twali awo wakati nga tuliko basatu naliko nze Mwami Sadiki Honorable Sadiki abadde Kabutemba wadi ne
kati deni kusawe sembayo Mr. Zimula najja nga tunatera omaliriza naye twali awo president n'agamba bananga basobola okukkaanya okulekera banne tuleme kola ntalo mu kibiina tukkaanye ndowooza nze musajja omu yasooka nze kenyini neneenonyeza registra okukkaanya ku nsonga ya muganda wange Zimula mugwanya okumulekera ekifo era namulekera awo nnyini abantu bagamba mbu gwe bakuwa card n'ogisuulawo oba ne bakuwa card n'ogigaba oba mbu n'ogitunda mukama wange era kyovola bambadde nkyakutangaza lwakuba onsaza ekirimi nti nze nakkaanya kubanga twalina ebiseera bye twali mu kukkaanya bwe twakkaanya ne tukola bulungi nnyo ne tuyita registra era ne bu video webuli registra ne Mr. Sadiki n'aba ne ba stakeholders be tulina mu party ne tukkiriza tulekedde Mr. Zimula ffe tuddeyo nze tuli omwaddeyo ku parish level wakoze eki wabadde wano ne tumuleka ni opposite naye wakati mu ekyo olwokubanga abantu ali bangi ate enkola yaffe ogimanyi gavumenti etulemesa ebeeraawo ne batulira amagye mu activities zaffe twali mu vetting ne tugenda bulungi ne Mr. Zimula ne bamuvetinga ni opposite ne batuvetingira wa Kirulumba so ate bwe twali tukoze empapula ezo zaalwawo tuuka ndowooza ab'emubende ku region baalwawo zituusaawa ku kitebe okumanya okutegeeza bakama baffe amawulire era bali bajja basaakinga ground abava ku kitebe banoonyereza kansala Boneku obwa district councillor era lwamunoonyereza kadi zagenda okudda ng'ekyamazima bampadde ku bwa district councillor nga ngwanidde naye mu mazima n'obwenkanya olwa party nga mwali mwakkaanya ensi yonna yalaba ne video nga twakkaanya nti Mr. Zimula ali ani opposite ali ani opposite kakati mazima n'obwenkanya olwa party nga tetweyagaliza bufo singa nali neeyagaliza nandigambye ekibiina ne ku kitebe bamanyi kansala Bone era kadi yange njagala bwe tebampadde eyo twakkaanya ngende Kirulumba nandibadde nteekawo embeera era nandibadde nteekawo resistance naye natuula ne bakama bange ne mbagamba bannange mu mazima n'obwenkanya Mr. Zimula ayinza oba asiise kuba teyawaawaala naye mazima n'obwenkanya twalekera omusajja ekifo era twalangirira atusingako era twalangirira ne tugamba tumulekedde oba tusingako batatusingako naye twalangirira mu mazima n'obwenkanya oyo demokrasiya era omusajja tugenda kukola tutya bakama bange ne baŋŋamba kakati tulina okuddamu owandiika tukkaanye tuweeyowa ku kitebe mu bufunze nti mubaddemu era ndowooza zezo era ze bakolekitinga mwaziraba naye ne baŋŋamba kakati leka Kirulumba oddemu okiikirire Kirulumba kubanga mwakikkaanya ne mbagamba nedda already kadi zimaze okujja ate muganda wange Fred Kisikyakubuulidde abadde Kirulumba already ku kadi bamutaddeko kati obamuteeka ku kadi kati ye bamuggyeko kadi ate kyo kinajjayo kiti ekifaananyi ne mbagamba no enkola yemu yanveetinga luli ne benali nvuganya nabo nempangula kakati nzikiriza nange nkulemberweko nsigale nga ntambuza noonya akalu ka president akaba abantu bonna abali ku kadi ya national in the platform nga sifunye wadde 10 nga tewali ankase nga siragiddwa wabula enkola ey'omutima gwa ggwanga era njogera bino nga newerako ekizampo nti ekyamazima nze nakkiriza mu mutima gwa kibiina kubanga president yali atukubiriza okukola ki okulekera kubanga tubeera abantu bana kadi eriemu si buli omuntu agenda beera kansala wa district oba si buli omuntu agenda bantu bana mwenna mugenda beera bakansala ba Kirulumba nedda wabula omuntu omu ate omulungi tabe omu kubanga nze njijukira bwe twali tujja mu kansala in fact nze nayingira kanso nga n'emyaka 23 myaka 23 omuntu gwe nali nvuganya naye we nali yali myaka nga amayumba agayina ngera ne waba atambula nze ndi mugagga oyo mwana muto agenda bakolera ki ne tujja n'ekigambo ku kipande kya muganda wange n'ekyange twalinako ekigamba new face new idea nga kyetugezaako tegeeza nti buli bwe mulwa ne face enkadde temufuna idea empya kyekiringa muganda wange okuwangalira mu kiboga emyaka n'emyaka togenda kufuna bumanyifu bumaliri experience mu bintu ebirala yonna mu business ojja kubeera mu business ya kusubula mwanyi
na kasooli kusookinga kasooli bijanja neso ogenda kebbali omanya nti kino ne kino ne kino nkikola bwe ne kino kakati wolekerako abalala ne bajja ne bakwatamu muyinza oba mwe mwakoze nguudo za kolansi ng'ate abazze bagenda kukola kuzimba factory oba nguudo za mu bbanga kusegeera flyover zokka kakati n'olwekyo buli omukyusaako era kyovula bafe aba NUP oba people power ekyatuleeta mu bintu bino kulabanga naffe tulwana okujjawo munakyemalira oyo aluddewo tulete ku idea empya kati wagambye wali nti mwakkaanya era n'omenyera bakansala abaaliwo gwe kansala Bone kansala Shadik ne mukulu Zimula kansala B naye mu nsonda ezitali zimu kiraga nti abamu mu kampu yammwe mu nkambi yammwe naddala kwabo abasatu abali beetoolwako ensonga abamu si bamativu era nga ekyokuba mu makaadi kiyinza okuba nti ekyabayisa bulungi newankubadde ggwe nga kiyinza okuba kyakuyisa wakitwala mu ngeri bwetyo kati bano bo abataali bamativu tebalina engeri gye bagenda kukosa kibiina olw'ebigambo ebyo ebibafulumamu oba oliawo biyinza okuba nga biwa by'abalala balyegase ne ku kibiina kyammwe. Muganda wange anti oŋŋambye twali abantu basatu era nabakunyimenyedde mpozi n'omulala Registra omulala eyaliwo nga stakeholder yali Honorable Tigani owa town ward abantu abo abatali bamativu ngaani kubanga kati Registra teyeesimbyewo Mr. Zimula gwe tulekedde nze ndi mumativu ani omulala Sadiki wangamba ndaga mumativu agamawulire gavaawa bakama bange ye mugajja kubanga nze mbadde nsuubira singa badde si mumativu yandibadde ddanga yajjadda yandibadde yajjadda mu kibiina n'alagwe butali bumativu bwe kubanga akaseera kaaliwo ku kitebe kyaffe nga we okwemulugunya waliwo n'akakiiko kalamba kaali kakulira mukyala Kabanda akaali katwaliwo okwemulugunya mu buwandiike waba teyakakola ate okwemulugunya kuba kuvaawa so tukitwalanga obuvuyo kuba biri ku mitimbagano ne bwogenda ku bibanja by'abantu ebyenjawulo ojja kusanga nti okwetematema kuyitiridde mu kibiina mu NUP naddala mu kiboga nti bangi bawagira ekyakolebwa abalala obulyawo nabo bakyopozinga era kino kigenda kuntwala ku kibuuzo ekyalo ekyangungu nti twalabye abamu ku bannakibiina nze njaba twanga bannakibiina kuba tubamanyidde mu kibiina kino nga bamaze dda okwesoolayo ne kuno ku Lwokutaano olwo munnakibiina yeesoolayo neyewandiisa ku bwannamunigina kyokka ate waliwo bannakibiina bw'obanga oyitayita ku mutimbagano n'embeera nga bwetambula nga bagamba ffe tuli mabegawo newankubadde siggwe yaweebwa kaadi kino kibalekawo naddala wano mu town council lwali tugamba nti NUP ebadde etandise okugundiira anti ekizibu bwe kivudde mukama wange bannakibiina bongamba abaze bonna munigina nze sinabalaba oba ku ground bwembeera sibalabayo ku lunaku Lwokutaano nga ayita ku kibanja kye ekya TikTok meya aliko 001 yalaga nti ali dure nominated so keberawo ku kibanja kye ali dure nominated and registered so nga ze kwesembawo oba oliawo ku kifo ekyo bwa meya kyokka nga ne mu NUP mwamala dda okubanga mugaba kaadi era nalaba nali mpita mu bantu abaali boogera n'ogenda osobola okulaba nti bangi abaali bagamba tujja kuwagira tuli ba NUP tugenda kuwagira newankubadde ozze ku bwannamunigina kati ekyo kyenjala okubuuliza ddala kireka wammwe essaawa zino nga mutandise okwetemamu n'akalunga tekannaba kujja aka bonna kuliko ekibiina gwe kyasindika ne munnakibiina omulala azze ku bwannamunigina olw'okuba nti yawabwa kaadi. Muganda wange tuzze tulaba ebintu bingi mu Uganda muno era kyemanyi history ndowooza eyasoma history ajja yeddingana tukimanyi bulungi recently wano twakaveeka wempe ekibiina kyaffe tugambe kiina intelligence kigezi nnyo ekibiina aba nominating ekisanja ekiwedde akakiiko kennyini kayinza oba kakyuseemu abantu babiri kekamu kennyini kekanominatinze ekisanja kino era akakiiko ako kennyini akanominatinga muganda wange meya ne kansala Bone n'abala era kekazemu ne kalaba
nti a 001 oyo leero kaddeko ebbali tuyinza oba tulina kye tumutegekedde ate ekinene ekisinga ku bwa meeya tulina muganda wange Abibu Buwembo Saabakunzi waffe omumanyi bulungi yaleka ekifo kyabwa MP ng'atudde n'abakulu ate no yafuna omukisa nti yatuula n'otuula nabo baamuyita naye bano oluusi ekibiina kyaffe kikolera surprise nga togisuubira ne bamuwa ekifo ne bajjawo muganda waffe chairman Nyanzi ne baleeta mwami Abibu Buwembo atambuza obwa Saabakunzi bw'ekibiina obutamanyi na bwa MP bunene bwe buliko kati osanga ne muganda wange meeya badde balina kye bamutegekedde ekiki ekinene ekisinga ku bwa meeya bwa town council ni wabazze bwa Namunigina nze sigenda teekawo nnyo comment wabula ife nga ba national unity platform wakati nze mbadde ku executive ya Kiboga Town Council wa mukulu meeya Kagali ye meeya era nga ya kuyana appointment gundi jangu de one naye nganze kansala Bone njagala mbere on record nga n'abaana bange bali babazze bali kalava ne baganda bange abaliyo nze ngenda kugoberera ekibiina kyekikiririzaamu era kyekitugambika nti abalungi bangi ne wabaawo omulungi akira ku munne kati essaawa eno ekibiina kyaffe kirabyeyo omulungi akira kwani ffenna twalina ebisaanizo byebitya byebimu naye waliwo eyatusingako kakati oyo yasinga ku banne gwe bawa kaadi mwami Joseph Praise kitegeeza ffe bannakibiina kya National Unity Platform ffenna tukkiririza mwani mu Joseph Praise tumulamye era abo bonna abagamba nti ffe tuli naawe munanga abantu abo in fact wegendereze nnyo wogoberera ebintu bya social media omuntu omu abeera asobola obeera ne accounts mwenda n'ateeka comment mu social media wano n'awaana wano n'avoola wano n'awaana naye nga omuntu yogwa y'omu n'olwekyo wegendereze nnyo social media byegamba naddala ebya comment ekyokubiri nze nandibadde mpabula muganda wange singa badde yakaseera yandikiriza n'ekibiina kye kyagamba kubanga ekibiina luli mu kusooka kye kyamuleeta nze Bone tewali yali amanyi master wali ondaba bulabi kuba twakisoma ffenna ku Sevia naye ne meeya Kagali yali musomesa waffe ku Sevia ku Light College naye nga tebamumanyi nga tebasuubira na kujja mu yabufuzi abasinga mu kimanyi bulungi naye yamala we yajja abantu bamwaniriza olwa National Unity Platform era nemuwa platform nga weeri kubanga nopu yo platform eyaniriza abajja mu byobufuzi naye webanga ye mugambye taata tulina kye tukutegekedde osanga tulina ekinene sookoddeko wali ebbali ate nadda independent awo mba sinaawo comment wabula nze mbasaba abannayuganda bonna abali eyo kubanga tugenda mu kadi z'aba MP ne bannakiboga mwenna nuupu kibiina kya byabufuzi n'ekibiina ekirabira ewala kandidate yenna gwe batuwadde waba mwana waffe wa Kiboga oba waba mwana wammwe wa ku kitundu bannayi mumwanirize kubanga nuupu ebigendererwa byayo byakujjako mwami Museveni na kabinja kakola bikyamu so si kunywerera mu bifo kubanga nkukakasa muganda wange master ne tunabeera n'ababaka ba parliament bonna mu district zonna ne ba mayor bonna mu district zonna ne town council zonna ne ba road council bonna mu district zonna naye nga mwami Museveni ali ku ntebe ejaba tetulina kye tukola kati nze mbadde kansala naye amanyi gange gabaddewa okujja kuba ne platform ekunga bannange okubaako kye tukola n'okubabuusa nti waneeno sente za gavumenti zikola bwe ziti bano balya bwe bati sente okulemesaako obwo kyovulaba achievements muzirabye nti wabaddewo achievement so siku nga tetufukaamirira ate bali ba Museveni oba ba minisita be wabula tubadde tuteesa bulungi ng'abavubuka n'okwerekereza n'okuteeka enninga ku batown clerk abali mu kitundu era mutujjukira bulungi twali twakajja twamanya obuzibu obuva ne tukubako ejjinja mu kisaka oba ejjinja mu njuki
Era omuntu abantu abamu ne beetereza kyovulaba achievements zolaba mu town council ozirabyeko. So si bya bulimba byempulira nti nze nagenda minister nze mayor nagenda wa minister gundi ne nobinga bwekiti. Obuvunanyizibwa bwa town kiraka ffe tuwandiika town kiraka naye yalina okutambuza ekyo kubanga minister gwogenda okusanga si permanent secretary releasing sente. Ate bino byetukuyayanira era byetuwandiikira ne byetuteesaako sente ya mulwa musolo eva mu kitundu kyaffe. Kankuwa example. Tulina local revenue ochegeera. Local revenue yava mu sente ezikola mu town council kubanga town council bagita independent institution yemalirira mu byayo kyova ne district esobola tuyambako naye mu bintu ebisinga wegaba makubo tosobola kugamba chairman LC5 totukoledde makubo nga meyo omulaba. Ochegeera kubanga eno independent what institution n'olwekyo sente z'omulwa omusolo vunanyizibwa baffe zirondoola so si kuvunamira gundi kugenda kuvunamira minister gundi si kusinza minister gundi kubanga oba tozimusaba si yazikola wabula sente za mulwaki wa musolo. Sente ezo zetujja mu property tax zosanga nga omuntu aina ebizimbe byali mu kizimba netumujjako sente ez'okuzimba netujja netumusanga nga amazo okugimalirizo gizimba netumujjako license netumaliza okumujjako license nga amazo okusasula license nga talina osasula property ground ebyo byonna obiraba tuzibajjako ze zino okukola ebyo era ensonga lwaki zibajjibwako kukola ebyo community makubo kuzimba zibu offices z'owulira zetwogerako zetwateeseza kubanga nkukakasa nti kanso okuteesa kwayo omuntu omusi yateesa wabula kuba kukanya kwa bonna nti kakati ekizimbe tukizimbe nti majority wegamba tulinde kalina era twandibadde tulinda kalina majority wegamba tuzimbe ekyo gye bayita store n'abanga boys quarter nga tutaddeyo kalina yaffe kye tuba tukola tusooke tutandikiraawo tuve mu kupangisa tuve ne mukayanira ettaka eribadde likayanirwako sobola ofuna ewaffe tuba tukanyirizaawa recently wano nsobola okuwa ne evidence singa wampise mu budde ne minutes nezireeta tulina ekkubo eribadde obubyawo ndowooza wagalwako n'amawulire eryambuka kanaala ku radio Kiboga. Ekkubo eryo baaliziba n'ekkubo eryo baaliziba lyali liyita ku district nga walamulamuko kati ngeno waafa bannanyini ttaka eri ne bagamba awo tewali kkubo ne basimamu ekinnya mu buli ngeri nga tulina okuyiyawo we tujja ssente era ne twogera ne kaawo town kiraka n'ayogera naye ne baengaging awo inginiya ne meya n'agenda era nga balina okudda mu buli ngeri badde babuuza executive kwentuula okuyisa sente ezaali ezakakolansi akambuka okutoolako waakiri tulinde ziri ezijja tukoleko kukuba eryo kubanga kati emirimu egibaddewo gyakakolansi ako babagamba akayita kwatikoniwa gijje kyali just gya ku ground katonotono teginatuukira ddala kuki zikyali gya siyode teginatuuka ku reality naye nga sente zimu ziba zikoze eki ziba zifulumye kakati ezo zennyini olw'okuba zitudde ate nga tulina obwetaavu tulina ze tusuubira okujja kubanga omusolo guva mu bantu zijje zikavalinge ffe tusobole okuba nga tukola ekkubo eriri mu mbeera ki mbi era twakikolera executive era bagiyita emergency executive tesasula na kusasulwa naye olw'obulungi bw'ekitundu tukolera wamu naye si minisita nti yaba agambye nti gundi balikole kati mu mbeera eyo ze ndaba nga nze okusinziira nga ku byennyonnyodde mubadde mutambudde bulungi akakiiko abadde butambudde bulungi obukulembeze obaddeyo obadde butambudde bulungi ekiwange ekibiina kyasazeewo nkiyite mu lulimi olw'omupiira okuba omuntu saabu aveeyo alindeko lwaki kati nga ggwe oli ku executive ate era ne wano mu Kiboga mu bifo bya NUB ebyobukulembeze olaika tobiri wala obiri mu makkati lwaki temwamuyise omukulembeze oyo abadde abakoledde obulungi ne mulaba engeri gye mukkaanya naye mu ngeri omu oba endala mwakigezaako
engagement nyingi ze tuze tubeeramu ng'abakulembeze era nga buli meeting gye tutuulamu tukanya tuza abantu bameka bana niye omu wafuna kaadi tudde mabega w'oyo afunye ki kaadi tugatta amaanyi tutwale NRM kubanga ipata eriwo etuvuganya nayo tudde mabega w'oyo tugatta amaanyi abagoberezi baffe bonna tutwale ki twale omulabe okitege naye kakati wetuba nga tukkaanyiza ekyo kya bulijjo olaba obana mukyala nokkaanya naye nkya ne bukyanga anobye kati omuntu okunoba mu byobufuzi tekyewuunyisa tetulina newala gye tugenda kikola ki kyewalamu naye nga engagements nyingi tuze tuzituulamu nga era ne wetubadde tugenda wetwasembayo okugenda mu vetting era bakama baffe baali batutuuza mu kusooka batugamba tugenda londa na mazima na bwenkanya niwe batakuwa kaadi toyomba kubanga gwe tolowooza nti wojja ne weesimba kuba kansala oba kuba meeya n'okuba posa n'okola kyo oba totaddeemu sente buli omu aba ataddemu gwe lwaki olowooza nti gwe mulungi omu era enkola yaffe ya NUP naawe ogimanyi bulungi tetwagala bwa dictator oli waafuga nkugambye olowooza Obama Mr. President Obama yava ku bwa president bwa America ng'abantu tebakyamwagala boli abali bakyamu nakati bakyamujulira osagedde naye tadda kudda kati singa ebadde Africa yandibadde alemeddeko nti abantu kyebansaba kyenkoze eki kyembawadde nti amaanyi g'abantu gagamba nsigalewo naye olw'okuba ekkomo ly'ekisanja demokrasi yabalaga emyaka emeka bisanja 2 kakati ekizampa era ngenda siganga ngiteeka ku America Biden oyo abadde waawo omulabi ne Biden atuuse ng'alina obulwadde naye obulwadde nga tebumutta era nga tebamanyi waanaafa mu Afirika wano abakuba mukulembeze nga wa Afirika singa nakati akyakalakata era yandibadde adde ekisanja ekirala ne bamugamba no kino ne kino tekikukiri nga nawaamaanyi nga baleeta Kamala ku ssaawa esembayo ekibiina kye okulaba nga jje akavalingaani Trump yali abaddewo wadde nga Kamala bamuwangwa naye basigala bakoze ki bakakamu tugeze Kenya bakimanyi okwekalakasa kwonna okulaba okubeerayo Ruto must go Ruto bakimanyi they are safe konko sure nti Ruto nawana abayisiza bubingo bayina byayonoona ebisanja 2 bimala era niwe bate balwanye nnyo kwonoona bintu byabwe bakimanyi nti Ruto agenda mala abakole ki abati kati ekyo National Unity Platform kyegezaako zimba ng'ekizimba mu bantu baayo abaliwo kati n'obukulembeze bwennyini obuli mbuyinza kati okukibateekamu kubalaga nti emmundu okutuwamba kubanga twogera ku mazima gano tekigenda kujjawo kwonoona wabula tulina kusigala nga tutambulira mu demokrasiya ey'omwenkanunkano kati ensonga ezo tuzuulidde bulungi naye mbadde njansessetukemuko katono nveeko ku level ya Kiboga town council wa local government nsessetukemu katono ku baka baffe aba parliament tulina omukyala Kaaya omubaka omukyala akiikira Kiboga district yonna era omukuba NUP benyumirizaamu naye ennaku esaliza wala nnyo waliwo abakitandika ng'ekiboozi nga bagamba nti Kaaya ono alabika takoze kimala eri Kiboga ekigenda nga kisaasaana nti essaawa zino owuyanga n'amukuba mwesimbako oli abamuvuganya kuva mu bibiina ebirala bagikozesa nga weapon bagamba nti omukyala talina kyayambye nnyo Kiboga ate talina nnyo kyayambye town council gwe kansala Bone ekyo ekintu okyogerako ki ekyamuna NUP muno neyanziza muganda wange muganda wange ekibuuzo ekyo kyombuuziza oba oli awo abantu baffe beetaaga kusomesa kubamanyisa omulimu gwa MP ki abantu abamu bayinza okuba bamanyi nti MP yalima enguudo gavumenti erina okukola abantu abamu bayinza okuba bamanyi
MP yazimba amasomero chovola bayinza olowooza tebakoze ne ndowooza bwe baleeta ababaka 10 mu Uganda yonna abasinzo performing obulungi Honorable Kaya tabulamu si kuwaana kubanga ndowooza lulu number 1 wasomako ombaka wa parliament obesiga erya parliament likola ki nze teteesa buteesa kwa divaayo kubaga mateeka na kuteesa bintu byanja exactly kubaga mateeka gafe valinga bana Uganda era ze zimu kumpadiza national platform then okwogera kwebyo ebiri mu community ebiri mu abantu kyensuubira nti mu babaka 10 abali mu parliament ye Uganda Honorable Kaya ku floor ya parliament tosobola kusukka ntula lumu nga tomulabye nga ayina ensonga zaleeseeko olaba Honorable Kaya ebbanga lyamaze mu parliament yakafuna awards eziwera omwenda naye nga awards ezo zijja kulwana ekisooka eddembe ly'obuntu environment kuba gye tuta climate mulwanizi wa ddembe lya butonde bwansi ekyo ffenna tukimanyi bulungi nti ebimu ku bintu ebitubeezezaawo mu Uganda wano ndowooza tugambe bye biyambye n'okukuma Mwami Museveni mu buyinza nti tulina climate ne fertile soil byonna birungi nti ajja n'alinyisa sukaali walinyisa sukaali abantu ne bava ku sukaali ne balya muwogo waabwe ng'aliko mazzi kubanga ettaka muwogo we bamuteeka wonna wakola ki wajja kakati awo Honorable Kaya ate ya wa video n'alaga nti bannange tulaba tukyagala osigaza muwogo wa okusigaza eno environment gye tulimu eyogomesebwa n'abazungu tulwanire obutonde bw'ensi wosimbye omuti wotemye emiti ebiri simbawo omuti emeka era giddewo ekyakikoze bulungi eddembe ly'obuntu tuyingidde eddembe ly'obuntu bana gavumenti abantu baffe kaka tugeze abantu beekasese kubanga kati kyenkugamba nti Honorable Kaya asusse okubeera omubaka wa parliament wa Kiboga wabula wa ggwanga lyonna eddembe ly'obuntu era ndowooza bamulabyeko nga mu byadde ayogera e Bulaaya ng'ayogera ku nsonga y'abantu beekasese bangi temunnamanya story eyo era y'omu ku basoso gibuleekinga abantu beekasese be baasengula ku ttaka lyabwe ne babateeka mu refugee camp ne babasibira awo tebabakkiriza kuvaawo abaana balwalidde mu kampu oba mwagala story musimanyi oba mwagirabyeko naye bannange Mwami Museveni mutukoze bubi nnyo ne gavumenti yammwe bannansi bannayuganda mubalirisiza akakanja mulimba bannansi kubanga story bwe yagigiza ate nange nenjinoonyerezaako nenjifolowing abantu beekasese babatadde mu kibangirizi kinene babatadde mu buyumba babagobye ku ttaka tebabakkiriza wadde okuvaawo afaawo n'afuluma oba aleseeyo omwana abaana otugeze balwadde kuba abasirikale bangi ne bannamawulire ebifaananyi babikwatira wala obulwadde we bakwata tebakkiriza nagenda afuna ddagala omuzadde atoloka n'afuluma okudda okuyinga tebamukkiriza era abaana baabwe bali eyo kyemanyi baleka batandise n'okutuka naye n'ababaka beekasese babadde bati okwogera ku nsonga eyo naye olw'okuba ye mulwanyizi wa ddembe ly'abuntu nsonga n'ajanja naye nga tuvudde mu ekyo ebintu bingi abantu abafiiriddwa oba abakoze ku mikolo bakimanyi bulungi nti Honorable Kaya teetisize n'obutebe bibaddewo ndowooza obwo bwe buntu kale bibasagaluma nayikondo zaddaabiriza ebintu ebyo ebirema gavumenti okukwatako amangu ye ng'omubaka alumirirwa abikola ki abikwatako ebyo ebitonotono naye ate okusinga eddembe ly'obuntu alikola ki alirwanirira nnyo ne mu palamenti ensonga eyamutwalayo ateesa era abamanyi n'ensonga y'emmwanyi mwagirabako Honorable Mutumba gye yatuvaamu gye yava mu bantu b'ekibuga n'agenda n'ayogera ne President Museveni mwabiraba era bo baakalambira ensonga y'emmwanyi era kati ndowooza abasuubuzi nga nze ne basuubuzi bannange abalala mubimanyi bulungi baganda bange abali eyo mwakirabako baganda bange abali eyo emmwanyi kye yatukola sizoni ewedde obuzibu bwe bwava era babyogeranga mwabirabanga bannange kino batufubye nnyo tumanyisa ensonga nnyingi kati simanyi oba okukola kwabaka ba parliament baagala kufaanana kutya kati nga tuvuddeko awo katono waliwo
vaawo mpitewo ng'ekigambo ekibira nti vaawo mpitewo. Era nga bagamba nti ababirabira ewala bagamba nti kituufu enkalu za kunoonya obukongovule mu kalulu ak'ababaka abakiikira district naddala mu kibuga West End ku constituency yaffe mu lukiiko olukulu lw'eggwanga. NUP nga yo enawo ababaka oboolyawo abagenda mu 7 bali musanvu. So abo naba begwanyisa kifo. Ni mulimu abamu kwabo tugamba nti bamaanyi mu NUP abaweranga 4 5 nga badde bamanyikiddwa nnyo mu bitundu byeno. Ensonga eyo essaawa zino NUP yeetegeza ate okujenganga naddala wano mu kibuga okulaba nti singa omu kwabo mu ngeri emu oba endala abataweereddwa kaadi asigala nga akyali mu kibiina. Muganda wange nga we nagambye nti we learn from mistakes ate era we learn from experience. Ife embeera gye tuyiseemu wano bannakibogo ba Uganda yonna okuva ku loko kanso nga bagabye kadi za loko kanso mugirabye. Nsuubira betutuuzizza bonna okulaba nga tubagaana kubanga bangi be bammakadi bandi badde badda independent n'ebifo bimu na bimu byoyogerako. Era tuli redde era nga tutuuzizza na bano we tuli mu batuuza okubalaga nti ekibi ekiri mu kudda independent kuba buli muntu ataddemu buli muntu amaze obudde kungira naye ensonga enkulu oba oli mu National Unity Platform ndowooza yakutwala muki musajja era abantu bonna bannayuganda abali abatulaba ensonga enkulu yateesaawo National Unity Platform kankiddemu platform etugatta okutwala ani nakyemalira kubanga singa twasigala mugendo gwokwo gwa people power bangi bandi twegasseeko naye nga balina ebigendererwa birala. Ne wano nsuubira nti ffenna abaze mu National Unity Platform tulina ekigendererwa kyeki wadde nga ne people power mutima gwa ggwanga ekyakola ki ekyaliwo. Kati sisuubira abantu 7 kubanga abantu 7 bonna kubanga bagenda kufuna kaadi emu. Twakirabako Kawempe bansereka abeesansa bagane bakola comedy balwasa bonna abali lwasa tuka n'okujjayo omuzimu gwa Segirinya mu video obulala nga ayogera abanange mu mpere nga yajja mu video nga yesimbye okuba kansala nga asaba bamuwera akalulu n'akale n'abuliratinga umbeera eriwo n'alaga nti bamusabira wa parliament. Ekyo kyonna nga National Unity Platform eronze candidate ya wabyo tetwakirowoozaako era abantu beekawempe wakati Masasi wakati mu kuba kubeminga abajja ati bali abasajja bakawula bakuba honorable Nalukoola n'abantu bangi bakutawa bonna babamenya amagulu naye abantu abo bayenganga abasajja abo ne balunda akalulu akangi nnyo akali akanuupu era Nalukoola kati ali mu parliament. Kinkakaseera kye ndi mu kutegeeza baganda bange mwenna abali eyo nkikolanga advice eri ababaka ba parliament mwenna abalwanira kaadi sawa ya leero mbasaba bwe tubanga tulina koze emu kubanga ekimu ku byatuleeta mu kalulu ekisanja kino president waffe teyandikomyewo mu kalulu kankikubuulire naye olw'okubanga twetaaga common cause eyo tugatta okulabanga ffenna bannayuganda nga tetusosodde mu mawanga tetusosodde mu maddiini tulwanira obuwanguzi bwaffe kalulu kubanga etwandigambye nti bbeeyi ya sukaali erinnya waliwo abantu abamu be baagaana sukaali nga tebimukwatako otwandigambye school fees wa bbeeyi abantu bangi ebyokuwerera tebabiriiko nabo bagamba tebaasoma otegedde wetwandigambye nti amataka gaffe bagatwala gwe batwalidde poloti waliwo alina yiika 5 kakati twetaaga common cause etugattanga ke kalulu ffenna ababaka ba parliament bonna kye bamanyi nti ekyatuleeta mu kalulu kuluno ye common cause era kyovula bakalulu twakatuuma protest vote nti common cause eyo gye twetaaga etugatta etugassa etya nti bwe bakwata mu kalulu k'omuntu nga wakalonze wawadde president Kyagulanyi ng'olaba bakavuvuba tolimba kalangira bw'oba olabye bakavuvuba tutandikirewo tugende ku protest tulumbe tulumba State Square abanaabeera ekiboga nga tugira poliisi y'ekiboga okubanga tetusumbuwa
bonna nga terumba wa Kampala bagenda maliriza tuberewo nga tutambuza ekintu eki otestigo naye wakati nga tunatambulira mu ekyo tetwetaaga kwetematemamu ekyo nkimanyi bulungi ababaka parliament ate bandi badde basinga nange kansala okimanya nti tetwetaaga kola ki nti singa Honorable Mohamud bamumakadi agate amaanyi ge gayina amaanyi kubanga buli muntu abeera mukalu aba yeewulira amaanyi agagatte agateeke ku Honorable Majegere gwagamba talina amaanyi Dr. Bukuru agate amaanyi ge bagiwadde Majegere agate amaanyi ge agateeke ku Majegere mwami Wesigwe Mukama waba awulira nga agayina naye agagatte agateeke ku ki wagateeka ku Majegere eyo tiimu eba efuuseemu eyo tiimu wefuukeemu tugambye obumi empologoma webeemu ng'obumi weegasse nga bungi bugitwala ekikumi kaakati we baba nga agamanyi tugagasse kitegeeza ne ku bwa president amanyi gaffe tugagatta byabaka amajja noonya kyayogera nga takikola ki nga takiraba naye kaakati kyolina wobeera ng'obadde onoonya kalulu ka NUP ogamba oli wa NUP ne bakuma kaadi n'ogira ku kando ate n'ogamba nti nze oba n'ogira kataasa nti oze kutaasa naye nga by'otaasa tobitegeera ekyokubiri n'ogira ku kando oba ku ssaawa enfu ekola olunaku nanti ezo essaawa ez'abeesimbawo independent ziba nfu mu lunaku zikola olunaku lumu essaawa oba yakomye ku 3 enkya saa 12 wezituuka we bannamu kakati ogira mu olwo olunaku ng'okozesa obwo busimbosimbo ojja kwekanganga tolina wonoonya kalulu mu bantu ate nti nze ndi wa NUP naye ndi wa ssaawa enfu oba ndi wa kando oba tolina wogenda kunnyonnyola abantu kitegeeza ogenda kubeera controversial ogenda kwebuzaabuza obuzebuze n'abantu abamu abadde bakugoberera abadde bakuyaamu naye kakati nga nze kansala Bone newoba maama wange newoba taata wange newoba muganda wange ngoze mu kaadi ne batagikuwa kitegeeza nze ngenda kugoberera ki kibiina kye kigambe era nkubiriza bannayuganda mwenna abali eyo ekibiina kyaffe gwe kisalawo nsaba ku luno banange tubeere active tetunoonya migaati kubanga kakati omubaka wa paalamenti ne kansala tugeze kansala akaluko bwa president ke kasooka kansala wo olemerako nojja independent oba meya obanga agamba president yagwa ntagenda kuwangula olwanira akafuuku ewo president bwakusanga nga gwe wakkiriza ebyava mu kibiina kye n'obikkiriza kitegeeza ekifo ky'ogenda osooka ogenda nasooka ono meya okufuna ki ogenda sooka ne meya yeesimbyewo ofuna ekifo kaka kitegeeza mmwe abantu abakomyewo independent mulina ebyammwe bye mubala oba mwagala bufa okufuna kasente obanga politics mwamufuula mulimu obanga temuli ku kozi ya change kwebyo ebintu bisatu bina mulina we mukola ki we mugwa n'olwekyo nsaba ababaka ba parliament mwenna abali eyo abeesimbyewo ku kaadi ya National Unity Platform temukola era ne mujja independent era nenja kwebaza secretariat yaffe basajja bageze nnyo abantu abamu abeesimbyewo mu kibiina byaffe waliwo ba political broker mukimanyi bulungi ne bagezeza balinze badireyingisiza kaadi era nalabyeko abantu abamu ba political broker nga Honorable Nakandi owe Kampala yadde esimbyewo Kampala Central ne Bashami Malembe Nakandi bivudde mu tweri okubiri omukyalo oyo abagobera social media mujja mu biraba omukyalo oyo Lumbuye NSP asimwe baboogerako ne bamugamba oyo yaleetebwa mukyala Anita Mongo ajje akutule Nuupu munayenga womanyi ebya media nitumubuusa amaaso abamubuusa amaaso ne bababuusa amaaso twasigaa tutunuulira movements z'omukyalo oyo wakati nga ne kaadi tennagabwa ye yavuddeyo dda okomplaininga nga ne kaadi tennagabwa kiraga nti ye aliredde okujja independent oba akimanyi oba yeepinyemu ng'alaba tajja kumalako oba yatandise okukola mission ze kyatulemye kakati nsaba bonna abali eyo baganda bange ba MP abeesimbyewo nga mumanyi mulimu eyo line abantu babuufu abantu be Uganda balaba nnyo kubanga kati soka abantu be Uganda
bamanyi obuzibu bwonna tebakyalimbibwa na TV kakati olwaleero ndi ku channel 1 alina data yenna agenda kundaba abantu tebakyalimbibwa nga luli eri nga gavumenti yewandiika yekuwandiikira ky'onoosoma munnamawulire olwaleero ekyo kigenda otuukawo nga ow'ennakapiripiti kati ayinza okuba ndaba nga yakirabye dda ali mu kyalo eyo okitegedde kati abantu babuufu bakimanyi nti ani yabba amabaati g'ekkalamojja era wokiteekawo gweteeka kibuuzo ku social media ku page y'obuuze naye ani yabba amabaati g'ekkalamojja oteekawo question mark ojja laba answer mu comment section oba oteekewo ogambe ani gwe musuubira okubanga yali musaga yakoni oteekewo wali abo batono nnyo abasobola byogera muganda wange kubanga ffe tumanyi amazima ate ffe twayeewaayo dda ku lw'ensi yaffe era nze mu bantu b'obonoonyerezaako abatandika okulaba era ne protest vote abanaba bakomanda ndi omu ku bo. Kansala Bone ebigambo tubyulidde tukweyanziza nnyo ebyosobodde okuba ng'otugamba mu kaseera kano. Ninda kusaba mu ddakiika ntonotono owumbewumbe era osibula abatulaba. Neyanza muganda wange nga mpumbabumba mu ddakiika nga emu n'obutikitiki busatu nsaba mbategeeze era bannayuganda mwenna mbasabe mwenna abali eyo eggwanga lyonna abanaalaba vidiyo eno mbasaba akalulu ka pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo omwana ow'Emagere era pulezidenti waffe wa National Unity Platform gwe babba akalulu ekisanja kiri olw'okuba abantu bali tetumanyi kyakukola ne bakavuvuba ne bakatwala naye ku luno azze ng'amaanyi gali mu mmwe mwekka kubanga mwalabye ekyabadde nepo nti bwe twegatta abangi gavumenti etya nnyo abantu abangi gavumenti gye tutya tesobola kutta bantu 2 lunaku lumu international community ebeevaayo ekyo kyo njagala mukimanye kakati nsaba tewali n'omu agenda tulwanirira kukyusa nsi yaffe nga mmwe temwerwanyeeko ne bwe tunaalaba emmeeri 10 nga ziri e Kenya naye nga tetuvuddeeyo kwerwanako emmeeri zijja kuvuga ziddeyo e Bulaaya gye zaava n'olwekyo nsaba ku luno we beekyangirira mu kalulu kaffe mwami Byabakama waaterako galubindi ne masiki n'atandika olangirira ebikyamu nsaba tusitukire wamu kubanga tuli bangi tuli bavubuka abavubuka abawera 45,000 abantu abawere 5,000,000 n'ongamba tetusobola kutwala musajja kabondo bwe kati nsaba tulonde tunoonye akalulu kaffe tukalonde tukakuuma ate tukabanje singa baba bakakwatamu ndowooza mukimanyi bulungi nti obumene empologoma weebeemu obumene bwegatta 10 busobola otwala empologoma n'olwekyo nsaba tubeere bumyu twegatte tumanye ennaku yaffe tutwale omusajja naye we tutatwala musajja akasembayo mu byonna mu katikitiki kamu Honorable Namboze yakugamba mu parliament waliwo etteeka lye baaleeta nga bwe tusinga omusajja ono waba tagenze ku luno mwenna abazadde abadde basasula school fees ng'oluusi olima ebijanjaalo byo n'otwala ku ssomero abaana 2 ne basoma sente ezo tebagenda kukkirizanga kutwala bijanjaalo olina zitwalanga mu revenue neetoolako eza ssomero kakati kitegeeza abaana bammwe tebagenza okutuula wansi kubanga waliwo omuzadde amala ttaamu namba 2 nga tanasasula school fees naye ng'alinda kumaliriza byamaliriza asasule ttaamu eyo asasule lumu kitegeeza omwana bajja tuula ttaamu meka 2 oba nno bwe muntu obutonotono obusamambuyo bwensobola okubawa naye mu ekyo kyonna mbasaba mu byonna tusigale nga tuli ku mulamwa gw'enkyukakyuka ababaka bonna abaagala kaadi abatafunye kaadi tudde ku emabega w'oyo afunye kaadi ate tetwegatta ku bubiina buno bu DF manyanga bu PPF manyanga bu Chloroquine tubuleke wabula tutambule n'ekibiina kyaffe kuba buli muntu mu kalulu ateekamu oyinza ogamba ntaddemu kingi nnyo nga tomanyi muno kyataddemu so mu ekyo kye tugendamu ffenna twali tukimanyi tugenda teekamu naye omuntu omu yakola ki yafuna kaadi kati wakati we banga tufunye kaadi temuwagira ba independent taba na mulamwa abana mulamwa gwakwekusa bwekusa so nsaba
tugoberere batugambye nsembayo nga ntumira ku bantu bange bonna abakiboga Town Council abamanyi ekyokukola abamanyi manvuuli n'abatanaba kumanya basaba mumanye manvuuli yesimbo yaffe nga bana National Unity Platform sina bingi byengenda kwogera kujjako okubatumirako mwenna bana Uganda abagenda okulonda Kyagulanyi toyanziza nnyo toyanziza olw'ekigambo